olukiiko lwa NRM olw'okuntikko olwa Central Executive Committee SEEK lutadde ku nninga omukulembeze wa Kenya President Kungwamagana Kamau Wangengi wa Muyigayi Uhuru Kenyatta okunnyonnyola ekiviiriddeko gavumenti ya Kenya okugaana ebimu ku byamaguzi gamba ng'amagi, amata n'ebirala ebiva e Uganda okuyingira mu Kenya ng'ate kino kikontana n'enteekateeka y'omukago ogw'obuvanjuba bwa Afirika. President Uhuru Kenyatta obwedda ayogera ne bammemba aba SEEK ng'ali ku lukomo lwa simu okuva e Kenya yagambye nti naye tamanyi kyaviirako bintu bya Uganda gamba ng'amagi okugaanibwa okuyingira mu Kenya era n'asuubiza okwongera okukinoonyerezaako. Waabalukawo akatuubagira mu by'obusuubuzi wakati wa Uganda ne Kenya oluvannyuma lw'ebitongole bya Kenya okugaana ebyamaguzi bya Uganda gamba ng'amata n'amagi ng'ebitongole ebyo bigamba nti ebyamaguzi bino tebiri ku mutindo. Wabula omu ku bammemba ku lukiiko lwa SEEK James Twehe ategeezezza laadiyo ya Kabaka Kyabassa mu jugumiza ggwanga nti President Uhuru Kenyatta yabagambye nti ekyokugaana ebintu ebiva mu Uganda kyakolebwa abamu ku banene mu bitongole bya gavumenti ya Kenya olw'ensonga zaabwe ez'obuntu nga tekyamala kusalibwawo gavumenti ya Kenya. Mbadde ngamba Kenya okugaana kutwala amagi gaffe, it is not a political decision. It is some civil servants somewhere who had failed to process permits. But otherwise, when the two principals have a discussion, the matter is sorted. And I can assure those who have been suffering with their eggs that soon that matter will be sorted. So they better prepare now to sail in the bark. James Twehe agambye nti olukiiko lwa SEEK lwawagidde enteekateeka ey'ebikwekwete ebikolebwa ku bagambibwa okuba bayekera ba ADF mu Democratic Republic of Congo yadde nga eggye lya UPDF lyalabuddwa obutaddamu nsobi ezaakolebwa mu bikwekwete ebyasooka e Congo. Kiri omuntu ayinza kujja wano n'atuzanyirako n'atuttira abantu awo yerero tende balowooza nti SEEK tutuule tugambe nti bannange ADF mwebale tugamba yongeza omuliro tambuza mpaka wobakwatira era ekyo twakiwagidde mese kuwagira nga mweri. Ku nsonga z'ettaka olukiiko lwa SEEK lwakkiriziganyizza okulwanyisa abagagga nti abakyalemedde emivuyo gy'ekibbattaka n'okutulugunya abasenze abatuufu abali ku ttaka mu bitundu bya Uganda ebitali bimu. Olukiiko lwa SEEK era lwabazeewo enteekateeka empya egenda okugobererwa mu kukunga abantu okujjumbira enteekateeka za gavumenti ez'enjawulo gamba ng'ey'emyoga bonna basome n'endala awatali kusosola mu bantu mu ddiini ebyobufuzi wamu n'ekikula kyabwe. Yalangiriddwa akakiiko ak'ebyokulonda nti yeyawangudde obwannyini ntebe obwa disitulikiti ey'e Kayunga munna NRM Andrew Muwonge ali mu kattu oluvannyuma lw'abakansala ku lukiiko lwakulembera okukalambira nti tebagenda kukolagana naye. Olukiiko lwa disitulikiti ey'e Kayunga lumaamiddwa abakansala abakkiririza mu kibiina ekya National Unity Platform ekikulemberwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine nga ku bakansala Nuupu erinako 9 ate abeetengereze naye nga bakkiririza mu Nuupu bali 14 so nga yo NRM erinako 7 bokka. Sabbiiti ewedde akakiiko k'ebyokulonda kalangiridde munna NRM Andrew Muwonge ti yennyini ntebe omujjo wa disitulikiti y'e Kayunga mu kalulu akayogezza abantu ebikankana nga abamu bagamba nti wabaddewo omufulo mu kubala akalulu era ne bagamba nti bagenda mu kkooti. Andrew Muwonge singa anakakasibwa analayizibwa ku bwannyini ntebe obwa disitulikiti y'e Kayunga agenda kudda mu kifo kya Owekitiibwa Muhammad Fefe Kaserubogo eyali alondeddwa nga nnyini ntebe obwa disitulikiti y'e Kayunga ku kaadi eya Nuupu n'asangibwa ng'afudde. Abadde akolanga nnyini ntebe wa disitulikiti y'e Kayunga Kayiira Jowero ne bakansala abalala bagambye nti tebasobola kukolagana na mukulembeze eyalangiriddwa mu bukyamu. Kyamukisa mubi tugenda kukola ne chairperson atalondeddwa abantu wabula nga yeegomezzaawo gavumenti olw'okutuukiriza ebimu ku bigendererwa byabwe nga gavumenti. Ebintu byabwe bye bakola byonna byakweyagaliza kulaba muntu sekinoma gawadde ati afunyemu atya. So for us we shall remain using all other avenues and chances okulaba nga abantu baffe tukiikirira tubaweereza. Zekamulege yasinwa ya kansala Kayunga sub-county. Kayunga teyalonze ssentebe. Kalunga ssentebe gumufu ali mawulire nti yalondeddwa bawambye buyinza bw'abantu. NRM erudde akaseera nga akalulu at least egezaako mu field ne kabba ne balangirira naye nga balina n'obujulizi kubalangiriridde wadde baba babbi. Akalulu ke twabaddemu okubba kw'abalema obudde ne bukeera nga wadde babbye buli kyetaagisa nga tubasinga obululu 8. Nsonga eyo Kayunga teyina yalondeddwa nga ssentebe go ge mazima
ssentebe omutuufu obuyinza bwe babunyakudde. N'olwensonga tetusobola kulimba n'olunaku n'olumu, tetugenda kwaniriza lunaku n'olumu Muwonge kubeera nti ye ssentebe era tusobola okukulagana naye, tekisoboka. Kyokka ye eyalangiriddwa nti yawangudde okulonda kwekayunga afuuke ennyini ntebe omujja munna NRM Andrew Muwonge yagambye nti abantu bano bakyalina obusungu naye nti nga yajja kukolagana nabo bazimbe disitulikiti yaabwe nti kubanga akalulu kaawedde. Naye kakati nze Muwonge kizze mu lutalo lwa bibiina era ssebo wenjogerera kati nina olukiiko ne bakansalazi bonna aba disitulikiti. Manyi sisobola kutwala disitulikiti nga Muwonge ng'omuntu okulekanga bonna abalondebwa abantu tukwatidde wamu tetusobola okugyayo ekimiso ekirungi ekya disitulikiti y'e Kayunga. N'olwekyo bakansala mbakutte nti bonna tubadde nabo bannyinaze baganda bange ate bamanyi obusobozi bwa Muwonge akakasa bulungi nti nabo bye beetaaga bye bitundu byabwe okugenda mu maaso. So manyi tugenda kukwatagana bulungi era tugenda kuweereza Kayunga mu buntu bulamu. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakutuusibwako Hotels Mouth Freshener onywedde sigala mwenge oba owunyaakamwa olidde galiki wakafa ku mmere oba ogenda kusisinkana mwagalwawo fuuyira Hotels mu kamwa kawunye bulungi olunaku lwonna ali mu supermarket ne pharmacy zonna. Hotels Mouth Freshener nga balina langi ya Global Paints langi esinga okunyiriza mu bika eby'enjawulo ate nga tekaddiwa. Omuntu yenna asobola okwekubira enduulu mu kkooti singa wabeerawo omuntu asalimbira ku ttaka lye nga munnamateeka Sarah Nakasiita bw'annyonnyola. Omuntu yenna bw'ava eri n'ayingira mu ttaka lyo nga tomanyi tandika okukolerawo w'okitegeerere bwe wayiseewo myaka 5 jawo oleeta omusango mu kkooti oba okumuwawaabira ng'omuvunaana omusango gw'okusaalimba. Osobola okuteekamu okusaba n'osaba kkooti emuyimiriza okubaako kyakolera ku kitundu kyo okutuusa nga kkooti esazeewo ani nannyini ttaka omutuufu era nga kino okikola okusinziira ku kawaayiro namba 41 ak'amateeka agafuga engassi ge tuyita civil procedure rules. Abataka abakulu b'obusolya mu bika by'Abaganda basabye omukulembeze wa Uganda Generaali Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa okwongera okuvunaana basajja be abakyagenda mu maaso n'okutyoboola eddembe ly'obuntu yadde nga zaavumirira ebikolwa bino. Bajjajjaffe abataka okutuuka ku bino babadde ku mbuga ekibulala mu Ssingo mu kuggulawo amasiro aga Ssekabaka Waswa Mwanga Winyi Chwamale ag'omulembe agazimbiddwa Ssaababiito w'ekibulala ne bazzukulu be. Bano abakulembeddwamu omukubiriza w'abataka abakulu b'ebika mu Buganda omutaka Namwama Ssaalongo Augustine Kizito Mutumba bategeezezza nti bennyamivu nnyo olw'abazzukulu abasiiba bakabirira olw'emigga egibakubwanga n'abamu batuuka n'okufa. Tulina abantu abakuba abazzukulu baffe ng'ababakuba ate batugamba nti be bandibadde babakuuma. Embeera eno ey'okuba abantu sebo pulezidenti waffe Yoweri Kaguta wayogera wano juzi n'ogamba tewali alina kuba muntu yadde omusunako yadde omuvuma yadde omusongamu olunwe naye abantu ba kika ki abatassaamu pulezidenti kitiibwa ate nga yalondebwa ffe ffenna. Omutaka Namwama Ssaalongo Mutumba ku lw'abataka bw'abadde ng'atongoza akatabo k'abalangira ab'ekibulala kakwata ku buvo n'obuddo bwabwe asabye abalangira babe ekyokulabirako mu kwagala eggwanga lyabwe. Olw'ekyo ffe ng'abataka abakulu b'obusolya tubivumirira ne ssekuvumira yenna era tusaba amagezi tusaba jjajjaffe bateekemu amagezi. Abantu bajja ne bagisiŋŋaanawo omusajja oli yayimba n'akaalo ka Buganda akadda akaalo kaliko nnannyiniko naye Uganda naye eriko nnyinimbo. Abantu bali wano pulezidenti Obote yafuga akati ali mu ttaka Amini yajja n'afuga naye ali mu ttaka ate Wanatu ye yaziikibwa na bweru wa ggwanga. Ssaababiito w'ekibulala omulangira Walugembe Samwiri Kateregga asinzidde wano n'asuubiza okulwanyisa abantu bonna abaagala okunyakula ettaka lyabwe. Entujja eno yeetabiddwako bannaalinnya abaakulembeddwamu Nnaalinnya ow'amasiro ga Ssekabaka Waswa Winyi ekibulala, Nnaalinnya Dina Kiggamu Kalukidi ne Nnaalinnya Beatrice Namikka. Entujja eno yeetabiddwako abataka ab'enjawulo abaakulembeddwamu omukulu w'ekika ky'Engabi omulangira w'e Buwanda omutaka Lubega Nsamba Lukonge Ssaalongo Aloysius Magandaazi n'abalangira ab'emituba abaakulembeddwamu eyakiikiridde Ssaabalangira ne nnyini ntebe w'ab'emituba gy'abalangira Alex Kikulwe Walugembe.
Omwami wa Ssaabasajja Kabaka ow'essaza Ssingo Mukwenda David Nantajja naye yeetabye ku ntujja eno era n'ajjukiza abantu ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka bye yabakuutidde okulwanyisa obubbi, obuluvu n'enkwe. Abasuubuzi mu kibuga Masaka bayimirizza akeediimo kaabwe akabadde katandika olwaleero okuggalawo amaduuka ne bizinensi zaabwe nga bawakanya ekitongole ekiwooza ky'omusolo ekya URA Masaka okubagerekera omusolo ogw'emyezi gye baamala nga bali ku muggalo gwa Lumiima Mawuggwe ate ne baweebwa n'ensaleesale wa nnaku 3 okusasula omusolo ogwo. Omusasi waffe Tomusange Kayinja yalina ebikira ku bino. Akeediimo k'abasuubuzi kano akabadde kasuubirwa okusannyalaza emirimu mu kibuga Masaka ne disitulikiti eziriraanyeewo naddala mu biseera bino eby'ennaku enkulu kabadde katandika enkya ya leero ng'abasuubuzi mu Masaka bawakanya okusasuzibwa emisolo egy'emyezi egy'emabega. Ofiisi ya URA Masaka gye yabagerekedde ate ne baweebwa nsaleesale wa nnaku 3 okubanga bamaze okusasula omusolo guno ng'abasuubuzi ababadde batasalikako musale ng'abamu balagiddwa okusasula omusolo oguli wakati w'obukadde 35 n'ekikumi. Bagamba nti URA erina ekigendererwa eky'okubagobera ddala mu bizinensi. Mu lukiiko lw'abakulembeze b'abasuubuzi mu kibuga Masaka olutudde mu bimuli bya Tropicana Hotel mu kibuga Masaka basazeewo okugira nga bayimirizaako katono akeediimo kaabwe kano okuggalawo amaduuka ne bizinensi endala basooke balumba akulira ofiisi ya URA Masaka Irene Nasolo olunaku olwaleero nga bamutwalidde n'ekiwandiiko kyabwe ekyemulugunya ku musolo guno okulaba nga batuuka ku nzikiriziganya nti kino bwe kigaana olwo baggalewo amaduuka gaabwe. Omwogezi w'abasuubuzi Masaka Kizito Joachim ayogedde ku nsisinkano gye babaddemu n'alabula ne URA ekomye okuleetanga abasirikale ab'emmundu n'okukozesa eryanyi erisukkiridde mu bizinensi zaabwe oluusi ekirowoozesa abantu nti omusuubuzi oyo mubbi. CBS tesobodde kufuna atwala ofiisi ya URA Masaka nga n'essimu yeemanyiddwa teriiko wabula abasuubuzi balayidde nti kabe Katonda kabe Lubaale bagenda kuggalawo bizinensi zaabwe singa URA Masaka egaana okubawuliriza. Tomusange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Mu katundu kaffe nze nga bwe ndaba tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisiiwa bannayuganda. Ng'ebula ennaku ntono okulonda kwa nnyinentebe wa disitulikiti ey'e Kayunga kubeerewo sabbiiti ewedde, gavumenti yagabidde abatuuze b'e Kayunga ebyapa ebisukka mu 1,000 mu lukuŋŋaana olwetabiddwamu Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa ng'anoonyeza wa NRM Andrew Muwonge akalulu nga gavumenti egamba nti atamanyi mpewo y'emagombe yamma omufu olubugo. Minisita ow'ensonga z'ebyettaka Nawule Judith Nabakooba ye yagabye ebyapa bino nga kino kyaleesewo ebibuuzo banga tekyabadde kimu ku bumenyi bw'amateeka ag'okulonda ageekuusa ku by'okugulirira abalonzi engeri gye kyakoleddwa mu lukuŋŋaana olw'omu ku beesimbyewo nga bamusabira akalulu ne kireka era nga abamu ku bantu batolotooma ng'enkoko empanga enywedde amazzi amanaabeemu ku kyalo kwekulidde. Mu katundu kaffe kanaka nze nga bwe ndaba tukuleetedde Minisita Nalule Judith Nabakooba nga yanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa Yozefu Lukyamuzi ku kyaleetedde gavumenti okugaba ebyapa bino mu kiseera kyennyini ekyokunoonya akalulu. Honorable walabikaawo nga mugaba ebyapa bino abantu abamu ne bagamba nti naye kakati ate mulinze kalulu. Ebyapa bya public land. Kakati akalulu ke kabawaliriza mulifuula ate lyabasekinoomu. A public land abantu bafuna freehold. Ne mulinga abalinda akalulu. That process has been on nange nagisangamu babapima dda babasomesa dda. Kakati abantu abo ettaka eryo baalisasulira oba baalifunira bwereere? Ebyapa abantu abo baali bagenda kubagoba oba baali baagala kuteekawo ki era President n'ayingira mu nsonga ezo n'agaanidde abantu tebabagoba babaleke we bali kasita public land. Olani yali agenda obagoba? Abagobaganya abantu ku ttaka be baali baagala okubagoba. Oli ayinza ate okugobaganya omuntu ku ttaka eritali lirye? No, bantu badde tobiraba kyogamba wakasooka kubiwulira nti abantu babagobaganya mu bitundu eby'enjawulo ze tulaba entalo z'ettaka. Anti ekineewuunyisa individual okwagala okugoba abantu abangi ku ttaka lya gavumenti. Si we wasuuse wonna oli bw'aba alina interest.
tobera bunafu ku government systems ate butya kubanga ettaka public land lya government ante public land ya government naye era tekigaana bantu balala kubanga balikozesa ng'ettaka lyaffe bwe lizze libeerawo. Okay, kakati ebyapa bino freehold lease naye baasasuddeko ssente kubanga abalala public land bagiliizinga buliizinga. Kuliko freehold nyingi n'ewalala. Anti honorable ekibuuzo baasasudde ssente. Programu ya Slack yabasasulira. Nga baafunye omukisa. Programu eruddewo. Honorable anti munnaye olw'okuba kyalabikira ku political rally. Kati okulabikira ndowoozawo kati mumukitaputabulala naye ng'ebadde programu weeri. Kaakati tugambe nti olw'okuba mwafunye ssente be yava mu NRM kyateredde. Naawe ndeka ensonga z'ettaka zaffe ffenna. Kakati wa NRM enkizo gy'aba nayo gyasobola okutuukirira bekikwatako. Emiryango gya offices ez'enjawulo giba miggule. Naye honorable engeri gy'oyogeddemu nti ayanguyirwa okuyingira z'offisi kibeera ng'ekigamba nti muweerezaako ba NRM bokka. Lowoozaamu ng'obadde wanda omuliro oyogera ebisongovu oyogera kino nakiri ebituufu n'ebitali bituufu enkeera ne bakugamba genda okookone office ya gundi. Ne honorable bazikiza gwaka kati nga ndaba honorable Betkam mama Mabira oluusi basobola okukolera balaba omusana bonga abantu oba abantu be baali baweereza. Simanyi kubanga ekyo kyabwe sisobola kuboogerera. Kakati waliwo obutambi obwalabise nga abantu babawa 10,000 ate mu abalwanyisa enguzi. Ate kati wateekeddwa otya nti ababadde bagaba ssente ba NRM politics muzibu oyinza okuba politics tonamutegeera bulungi not until okunoonyereza koleddwa netulyoka tuzuula ekituufu. Abantu okugulibwa ssente okugenda okulonda honorable ati abantu tebakkiriza nti babawangudde abantu bannammwe bagambye nti baatubbye bagende mu kooti bagamba ne kooti nazo si nnyangu bagende mu kooti. Actually ekisembayo waliwo eggulira we lyafuluma observer obaafulumya eggulire nga bagamba nti bwe mwali mu kooti n'omukyala Joyce baagala nti wagamba nti tolina bujulizi naye gwe kyomanyi baakubba. Omuntu eyateeka mu kooti abajulizi abasoba mu 10 we nawawaabira n'abulwayo n'omujulizi omu gwe yaleeta mu kooti nkusekeredde. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama gakutuusibwako pikipiki TVS 125 eyajja okugobako obwavu kati nno gyeyune okuva mu Yuvraj ebbanda. Empaka z'amasaza ga Buganda ez'omupiira ogw'ebigere ziddamu okuzannyibwa olwaleero luno n'emipiira ebiri egigenda okuggulawo omutendera gwa quarter finals ogugenda okuzannyibwa olwaleero nga 2 n'enkya nga 21. Ttiimu 8 ezaatuuka ku mutendera guno ye Buluuli, Buwekula, Buddu, Kyaddondo, Busiro, Mawokota, Kyaggwe ne Bulemeezi era ng'emipiira egizannyibwa olwaleero ku ssaawa 6 ez'ettuntu batabani ba Luweekula ab'Ebuweekula bagenda kuttunka n'abaana ba Kimbugu ab'Ebuluuli ate ku ssaawa 9 ez'olweggulo batabani ba Pokino ab'Ebuddu bagenda kuzuuzumba n'abaana ba Kagga ab'Ekyaddondo. Enkya ku Lwokubiri batabani ba Ssekibooba ab'Ekyaggwe bagenda kuzuuzumba n'abaana ba Kayima ab'Emawokota ku ssaawa 6 ez'ettuntu ate ku ssaawa 9 ez'olweggulo abaana ba Kangaawo ab'Ebulemeezi batunke ne batabani ba Ssebwana ab'Ebusiro. Ttiimu nnya ezinaayitawo ku mutendera guno za kwesogga omutendera oguddirirwa ogw'akamalirizo era ng'omutendera ogwo gwakuzanyibwa nga 23 lwe Lwokuna lwa sabbiiti eno. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennono ezaffe eza wano. Matumpaggwa bwe yagenda ewa Kabaka Mawanda n'aloopa Ssengooba ow'omukiti okumufumita, Kabaka Mawanda ensonga teyakkiriza kuziyingiramu bw'atyo Omulemeezi Matumpaggwa n'addayo ewuwe Buzinde ng'anyiize era bwe yatuuka n'abaako ekkobaane lye yakola n'emmandwa y'akalambika eggagga okwesasuza. Bassaawo emizizo mingi egigaana Ssaabasajja Kabaka oba ababaka be okutuukanga e Buzinde era ababaka abaavanga ewa Kabaka wa Buganda baakomanga Waluleeta ng'akagga Nakagga bo tebakasomoka. Nga tugenda mu gebweru sooka ojjukire bino nga bikutuusibwako Uganda Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi.
Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 20 omwezi ogw'Ekkumi ogwa Ntenvu omwaka ogw'2021 bwe lwali bwe luti mu 1969 gy'emyaka 52 egyakayita gavumenti ya Apollo Milton Obore Opeto yawera ebibiina by'obufuzi byonna eby'oludda oluvuganya bw'etyo n'efuula Uganda ensi ey'ekibiina ekimu ekyali mu buyinza ekya Uganda People's Congress. Kino Milton Obote okukikolanga eggulo limu yasimattuse okutemulwa bwe yalinga ava mu lusirika ttabamiruko olw'ekibiina kya UPC erugogo ng'essasa erimu katono limusone bulungi nga lyamuyitako ne limususumbula omumwa n'okumuwongola amannya 2 saako okwagala okutwaliramu ettama. Oluvannyuma ab'obuyinza baakwata Muhammad Sebadduka nga balumiriza nti ye yali omusaale mu kukuba Obote kyokka nti pisto ye ne yeesibanga kyajja afulumye essasi limu lyokka nti ate oluvannyuma Yowaana Wamala n'akasukira Obote kabbomu kaggulu n'edi kyokka ne katatulika. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Omu ku bakulembeze b'ekisinde eky'abavubuka mu kibiina kya ZANU-PF ekiri mu buyinza Zimbabwe agaanyi okujja mu kkooti emisango gye yawaabira President Emerson Dambuzo Mnangagwa the Crocodile ng'agamba nti ebinywera bye bigenda omukazi yasiba embwa yabba ku mugugu. Sibeth Musenguzi omwezi oguwedde yaddukira mu kkooti e Bulawayo n'assaayo omusango ng'avunaana Emerson Mnangagwa eyaliko omumyuka wa President okwekobaana n'amagye n'alyokanyakula obuyinza mu bukyamu ku President Gushungo Robert Gabriel Matibiri Kaliga Mombe Mugabe. Musengezi yagamba nti n'olusirika lwa ZANU-PF olwayambula Mugabe obuyinza lwatuula mu bukyamu kyokka bannamateeka ba President Mnangagwa babadde bamupeerereza n'okumusaba nti kale ajje bateeseze ebweru wa kkooti era akimanye nti bw'ottottola ebyekyalo bw'olwala tofuna akulumika. Kyokka Sibeth Musengezi ebyokujja omusango mu kkooti abigaanidde ddala agambye nti kikyamu Zimbabwe okukulemberwa omuntu eyafuna obuyinza mu bukyamu nga n'ensi yennyini alemereddwa n'okugitereeza bye yali avunaana Mugabe naye byakola n'okusingawo. Agavudde mu kunoonyereza wano ku Kyabasafama gaagano. Mu mawulire ag'ebyobulamu bannassaayansi bakizudde nti amannyo omwana gaasooka okumera mu kamwa miliki teeth nti gandisobola okulabirwako okutegeera obanga mu bukulu nnyini mannya ago anaaba n'obulabe obw'okufuna endwadde ezeekuusa ku bwongo oba nedda. Abayivu nga mu buto bwe bayombagananga abaana omu afootola omulala nti nkuwadde enswera 2 emu ekwogeze ate endala ekusirise. Okunoonyereza kuno bakoledde ku University of Bristol mu Bungereza ne beetegereza amannyo agasooka wamu n'ag'obukulu ag'abaana 7. Bakalimagezi bakizudde nti amannyo agasooka mu kamwa miliki teeth agabadde amalebevu ng'ate galabika nti gaali teganywedde nnyo mu bibuno nti bannyinigo mu myaka egy'obukulu baakosebwa nnyo enkeka z'obwongo ng'okwerabiralabira okuwungawunga n'okwebbika mu birowoozo. Abadde wakati mu kintu mu kunoonyereza kuno omugezi ddala Dr. Eric Dani agambye nti ebimu ku bireetera amannyo agasooka mu kamwa miliki teeth abatoge bakuula okuba amalebevu yendi embi endwadde n'okwetugga kw'obwongo eri maama ali olubuto n'omwana omuwere nga bino mu bukulu bye bibbulukukira mu kukoseka kw'obwongo bwaffe. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Olukiiko lwa NRM olw'okuntikko olwa Central Executive Committee SEC lutadde ku nninga omukulembeze wa Kenya Kungwa Magana Kamau Wangengi wa Muyiga Uhuru Kenyatta okunnyonnyola ekiviiriddeko gavumenti ya Kenya okugaana ebimu ku byamaguzi nga amagi n'amata ebiva e Uganda okuyingira e Kenya ng'ate ekyo kikontana n'enteekateeka ey'omukago ogw'obuvanjuba bwa Afirika. Naye President Uhuru Kenyatta abadde ku lukomo lwa ssimu yeegaanye n'agamba nti gavumenti ya Kenya terina kyemanyi ku ekyo nti kyakolebwa bakulembeze abamu ng'abantu olw'ensonga zaabwe naye nga tekiyisiddwa gavumenti ya Kenya. Eyalangiriddwa akakiiko ak'ebyokulonda nti yeyawangudde okulonda ku bwannyini ntebe bwa disitulikiti y'e Kayunga munna NRM Andrew Muwonge ali mu kattu bakansala ku lukiiko lwalina okukulembera bakalambidde nga n'abasinga ku bo ba kibiina kya National Unity Platform ekikulembera Robert Kyagulanyi Ssentamu bagamba tebagenda kukolagana naye nti kubanga si yennyini ntebe omutuufu nga balumiriza nti abantu tebaamulonze nga n'olwekyo kikyamu okweyita nnyini ntebe w'e Kayunga. Bajjajjaffe abataka abakulu b'obusolya abakulu b'ebika by'Abaganda basabye Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabulwa ayongere okuvunaana abasajja be abakyagenda mu maaso n'okutyoboola eddembe ly'obuntu nga bangi ku bo beenyigidde mu kukuba bazzukulu baabwe n'okubalumya n'abamu ne batuuka n'okufa yadde nga Pulezidenti atazze avumirira ebikolwa nga bino.
Omu ku bakulembeze b'ekisinde ky'abavubuka mu kibiina kya ZANU-PF ekiri mu buyinza Zimbabwe agaanyi okujja mu kkooti emisango gy'avunaana Pulezidenti Emmerson Mnangagwa ng'omuvubuka ono Sibeth Musengeza alumiriza nti obwa Pulezidenti Mnangagwa yanyakula bunyakule nga n'olukiiko lwa ZANU-PF olwatuula okwambula Mugabe obuyinza lwakikola mu bukyamu era lwakubirizibwa mu bukyamu. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.